Tugenda ku surprisinga SB4 Media tuguse ensonga onako olwaleero atogera mu video gwe kivuuka gwe onako olwaleero tugenda ku surprise Angel akuliddemu olukwe olw'oku surprisinga SB4 on behalf of Asha Love Foundation fe tukulembeddemu ensonga zino wetwogerera omugole wuyo atuuse side wali mu motoka SB4 tuguse ensonga muzukulu wa Kabajja SB4 tuguse ensonga atuuse era ku side ya boluzungu era nze mbakiikiridde ku mulundi guno era bagenda okwogera oluzungu ku mukolo guno tugenda kubanga kintu kino tukikwasaganya bulungi nnyo faako tugenda kubanga tusurprisinga SB4 Media tuguse ensongo chikabuka atala kali wano kamanyi kebayita okugala ana mulembesi wa Kabaka w'ekyama naye atandikidde wali mu maaso naye bali naye kivubuka gwe kali linda kulinda nti nze munzibidde esoko jonziguliyo Alan nja mugulira sewo nze ndi musibidde no mbebiro okwo nibivubuka mu lwaki SB4 Media tuguse ensonga genda gimutwalira mu surprise ke vai mpola lero birthday y'omukulu birthday yo SB4 bro gula SB4 lero kankubu happy birthday muganda wange happy birthday gula baba happy birthday SB4 oli wa mutawana nnyo my brother SB4 oli wa mutawana nnyo oli wa mutawana nnyo SB4 omukulu ano kasankedde n'engamba yiyi our brother SB4 Asha Foundation toyuza keki yange Asha Love Foundation bani Asha Love yakwagala nnyo mashallah Allahu akbar naam Allahu akbar bismillah rahmanir barakatuh ya happy birthday okeredde mu maguluto amanzari yankubidde olunaku lwa yesterday ne mugamba togenda kumfa era sero itudde muno ani soko ve Angel mama Angel yakubidde oh the beautiful Angel tsunami njagala balaga ku keki namwe mufune ogenda tulaga ku keki je bagitandeko abuli akasajjako bonna bozo interviewinga ono simugiriza iyo mugenzi naye bamutaddeko eno keki tesana na kulya eraga kola ki era kutimba mu nyumba otya wali ate wali sigenda jiriya wanji kinga nungi nsaliza muzukulu wa Kabajja kyuse eno twabe kigambo SB4 ati keki rakubeganidde kono SB4 abantu bakwagala keki tevaako ngende nage mbaga sula tuje ojja wange omugeye ali mu masavu sula evuddeko tewali byakusiima okay abantu kyusa keki banangeya nti sirina ngoye sambala awo oli oti oyambadde kyawo tugeze awo wano wetuli eno keke esana na kutimba mu nju ogenda gitimba naye Asha Love Foundation thank you so much webale kunjagala webale kunsupportinga mu byonna banze simanyi birthday eriyo naye ne divorce abantu bagadde SB4 people love SB4 ajona gado oluzungu luchacha banga eyo surprise munamolego twasembola nga ba surprisinga batu chimala SB4 olio to amakulu nakulu lwa birthday muganda wange SB4 baita yekono omwaka ndoza yono birthday gye bakyasinza okumpa ebirabo okay mama yampadde ekirabo mama ki mchala wange naye ngekyawo kye yampadde kyakyama okumala omwaka mulamba lubuto mugenda shukuru nawe yogeza yakuwadde waingo ojjula ebitayira okujja mujja kukitegera nga wayisewo ndowooza mwaka mulamba oba myaka ebiri kyekyabo kye yampadde kiriko obukwakulizo tokyogera simanya bannakuuma tokyogera
Munamole kigomanyi go wasemba okulala ku surprise nga bwe batyo. Wayo badde ki? SB4. Waliwo gwe ba surprise nga lamu emmotoka. Benz. Mwero. Automatic. By the way, Divosh. Kicho yogera ku Benz. Motoka nagitunda ne nfuna mu kapolote motoka ali enywa nnyo. Motoka ali enywa nnyo bampa motoka ngenywa nnyo. SB4. Mbadde nsaba kunjo kyayo. Ate ne kuocha. Njo kyayo munga. Gomo yumo mulina okumpa. Sebo njo kyayo sebo. Birthday yange mulina kumpa. Entambula y'omusase eyimiridde etya? Mulina kumpa bu birthday. Entambula y'omusase switchinga kamera eganye. Okay. SB4 media tuguse ensonga. Owaye. After party eriwa. Bayisemu. Nze mugenyi omukulu. After party eriwa. Kiki ng'ogitandikidde ogisunasuna. Baida sana jala jitimba waka. Lero tetuna after party. Kale kwa ukana kubya buli jala. Kati ogenda gitimba waka ng'ekola yoki. Ogenda gitimba waka. Kojira bira ko kanzira nenjijukira. Nesimanya batevunde. Keki yote vunda. Oba kuya plastic. Ekivubuka gwe ssebo nabo bakuwadde surprise. Ndano bwotunula ng'oli mu surprise. Ndio ssebo yogera tuweze eddakiika 8 ez'okutemamu obulango ssebo. Dweza ziwere 8 ha? Tuli mu 6 kati. Izepi kyekiriwo oli wa mutawana nnyo Izepi ndi wa mutawana nnyo omukulu omulimbye otyo omukeeza wano omukulu ono nga bulijjo tukeera wano buli lunaku natuvaawo tugenda okukola emirimu gyaffe naye leero akasimu katugambye temuvaawo tujja aliwo ebiri tujja ne tujja amasaati gaago baleese brand ate surprise bakoze bulungi nebagikuweramu okimanyi nga surprise bagikuwedde mu motoka era eyali surprise. Kaneno okimanyi ne keeke eyinza oluma abantu eno olaba emotoka yaluma abantu temukisemberera nnyo temusemberera nnyo keeke wayi ng'ogibisa keeki omukulu yebyo nno ekyuma ky'omuzungu kikoze kitya ono enjo alese keeki banaye ono enjo jangu wano ogamba otya enjo gwalese keeki omukulu mulimbye mutya omukulu tumulimbye nti nno tulinayo story gye twagala atukolere oyo mwana n'emboozi bannaye ziri musuza ku kkubo naye Ashala Foundation ye yategese to surprise him, to celebrate him because atukolera ayina emirimu mingi gy'atukolera eno si yiye